Okay, abatulaba kusakata vibes tuleese ensonga bulijjo eziruma abakyala eziruma abaami mu nsongera ddala ezikwata ddala ku bintu ebya relationship nga benzize nabo basenga abalina experience mu nsonga eyo okukunnyonnyola okukuwabula n'okukujjanjaba. Nze DJ Senior B Dalimixuzadi Manyiga Mugongo kamera era tugenda kwogera ku nsonga ezisinga obukulu mu nsonga y'omukwano nga tugenda tandikira ddala ku ki kyeweetaaga bw'oba oyagala okupoolinga. Okisegadde kiki kyeweetaaga bw'oba oyagala mufunza level mu luzungu tightening okunywezaamu. Enkuba zaalebera zaalegeya tunywezaamuko tightening oil mba naye waneeno ate nga ne pooling togeetaga genda mu nsiko okunoonya ntengotengo zijja kubabula tulina ka oil kasufu nnyo gwe ebintu bikulema okulya ekiro senga nkukubira akalango ondabye otusanyusa balaba mugamba mutya ono oil gwenkutte tightening ne pooling akolebwa aba Senga Mabirizi Herbal Products. Buwabeeraawo abantu n'obagoba mu nsiko igwe ensiko giteeke waka nenjiteeke waka anti abasinga tebasobola kugendayo neŋŋamba kankole ki byonna kambikuŋŋaanye webale mbiteeke waawo oli atasobola kugendayo akime n'oli asobola okugendayo naye nga tamanyi ayinza okuba amanyi naye nga tamanyi ate nnyo ng'ajja kukola ate akole ebitatuukiridde na mutindo nensalawo nkiyingizeewo webale nnyo kano kagula meka first of all kagula 15,000 eza Uganda. Munange nno ka sente ntono nnyo. Sente mbadde nakatidde dda. Manye nkugulire. Toyagala tightening oba pooling. Kano ka oil. Toweesa baserenti ate nagenze mu nsiko engoye zange nezikwata sere. Obeera waka ate sigama nabadde ne mu nsiko nenengera omusota obeera waka ate sigama nti wembeera wajjudde ebizimba kaline tewali ensiko obeera waka ensiko Senga Mabirizi agikozeeko bubi nnyo kakola katya tusooke ne tightening ono akola ku mukyala nga lastika yakola ki yaleeguuka webale nnyo so gwe yenna wedde omukyala ng'oyagala okuzza lina kankateereza bulungi omukyala yenna aliyo nga lastika yaleeguuka oba nga yalebera genda mu maaso lastika nga yaleeguuka nga mwami Sinyabi wabagambye kano ka tightening oil kagenda kukolera bulungi nnyo okwata bulungi nnyo ka oil kano n'oteeka ku lugalo bwoti osooka kasundamu n'oteeka ku lugalo then n'okola ki n'oteeka eri omukyala gy'otegedde n'osigayo bulungi nnyo mu ddakiika ga inside oba on side inside ne outside mwonna oteekawo so omwami agenda okutuukako ng'olinga atakolanga ki anti abamu batya eddagala lino Senga ne bagamba mbu likolanga Coca-Cola omumanyi ye soda mbu Coca-Cola oyiwa mu bafu bwoti n'otuulamu eddakiika 10 oba oli oti naye omwami bw'ajja era asanga kiriya tightening ng'akoze naye buli w'omuguma bwoti kati siniya kankubu okwesa chupa za koko mmeka otuuka mu baafu obere ng'osozituula mu sente mmeka sente wetaaga ebyalita 2 nga 3 ze sente mmeka gumu kitundu awo anti bwongo butono kati wanga kalo kangu ogenda kukwata 10,000 ezo okakozesa emyezi egyo emyezi 4 kati okukwata ogumu ekitundu n'ogula Coca-Cola akutte 15,000 akola ki asinga ate nga kagenda nakuyambako n'ebirala ng'okutta obuwuka bwa infection wansi kayambako kirungi nnyo ogambe omuntu akakozesa bbanga ki akakozesa emyezi 4 myezi 3 bw'oba omanyi nti nno leero ninayo appointment ninayo awe omanya nti ninayo March weeri ngenda mu kisaawe genda nga weetegeka omupiira genda nagwo bukimukola ki genda nakyo akantu kaneeno kekakulembera omwami n'akutuukako ng'oli kiriya tewali n'ekimu kikola kikibulamu toyinza kubeera nga muli awo mu March lastika nezidamu nezireguka already ekintu kiba kyagize dda oli abeera asanze nga wali ki
mukyala wange munnaye yeekuuma ekigwe n'oba oyiseeko eri sibatuma ate kwenda kituufu wabula kana akantu kakola ekyo kyennyini kyoyagala. Okay, kirungi nnyo webale ddala. Lwaki olowooza omukyala yeetaaga okufunza? Omukyala yenna alina okubeera nga mufunda. Lwaki weetaaga okufunda? Nti abaami baffe tebenkanankana. Bw'anaakutuukako ng'oli munene nnyo we batagenda kukola ki? Kunyumirwa. Ate nawe omwami tajja kutuuka mangu ku ntikko. Naawe omukyala tojja kukola ki? Kumuwuya. Kitegeeza ekisaawe tekijja kukola ki? Kunyuma. So okunyumirwa ekisaawe ekyo olina okukola ki? Okubeera ng'okozesa tightening. Alright. Ono yesenga suma mabirizi ng'okutebingi ate. Ebizigo. Anti era basenga. Tuba tutetenkanya. Naye nga tetwetetenkanyiza. Kuba wentuukira ku mpewo okujja n'ekizigo. Kitegeeza nakikoyesaako. Nemanya enkola yaakyo. Nenga nti abawala abali eyo. Nga yagamba nti nze olaba olumu lwannemerako. Ate olumu luunya. Kituufu. Olumu tukaisa ne lukola ki? Ne luunya ebisente ebiki. Kale ebiseera ebisinga ebizigo bino babitunda. Tomanyi kika kya kizigo kyokola ki? Gogenda na mulembe. Buli ekijja kyokola ki? Kyogula. Nakyo kiba kibinyosoze. Mbadde ngamba abakyala. Aliyo yenna. Muno mulimu ebintu bingi bye tuteekamu. Ne tunoganya, tuteekamu olive oil, tuteekamu butter, tuteekamu black seed. Black seed mu Luwarabu bamuyita abati sauda. Yoyo abati sauda. Awonye ebintu bingi. Nti abati sauda ne bwobanga just oliko ekikuliko bubeezi n'okeeyisaako kisobola okuvaako. N'ofuna ku mikisa. Abaana bali tebalina mikisa. Tulinamu n'ekyogero. Tulinamu ne aloe vera uno mwali. Aloe vera ndoza bamumanyi kyekigaji. Kati bino bye bandikugambye nti noonyawo ku kigaji oyiseeko ku sikiini. Naye tukuteeredde mu kikebe kitya? Kimu. Ekikebe ekimu kino kigenda kukola byonna. Olwo bakiyise batya? Bakiyita lucky. Kirungi nnyo. Kikola byonna? Kikola byonna. So omukyala ali eyo wenna teweekubagiza. Ekituufu kiri nti twagonzezzaamu kyewandinoonyezza mu nsiko. Kigenda kusanga e Kampala kirimu nate nga kikola kiri kyekikola ki? Kyekikola. Ate ffe tujja kikuuma. Expired date yeeno ebeera ya myaka 2. Myaka 2. Kati tosobola kukijja mu nsiko n'okikuuma myaka 2. Tosobola. Kiba kifudde. So abakyala twabaleetedde akazigo kano wenna gy'oli. Ne bw'obanga sikiini yo gwe togitegeera naye nga toyina mbalabe toyina naye nga tomanyi kala ntuufu. Ebizigo byakwokya n'ofuna binnamakula wano oli white wano oli red wano blue. Weesiga ekizigo kineeno kijja kubalansinga kalayo odde munakyo kalayo. Then n'omukyala nga wafutuuka eno wansi n'ofuna ebibwabwabwa olina olususu oluvaako banga kino ekizigo ogenda kwesigayo just katono nnyo ng'okola ki? Ng'otereera sikini yo ng'ebeera ku original. Naye nammwe. Yes. Ate munaye abakyala bangi balina egundi ezo. Omukyala n'omutuukako ng'oyagala kugira ensonga zonna obukodyo bwonna obugyeyo nagamba sokozikiza ettaala. Nga tayagala mulabe. Ng'amanyi kikyakola ki? Ne bw'oba otwalayo otyo omukono ng'agukuba n'aguzza eno. Weweeta eno. Abamu abo babeera tebakyalira nsiko. Babeera tebakyalira nsiko. Ate ne kijja gwe n'okyogerako nti wakyalira ensiko. Abajja kugoba bugo. Abajja kugoba tojja kukwatayo. Mutaka yajja okukola ki? Yajja otuukayo gwe engalo zo zeeri bbali. Era oyisayo ti mutaka n'owulira. Nateri bantu disco ngankalu. Onoonya bangi. Kiri kinyuma muli bangi. Kati watwabagabye abakyala okwewala okubeera omwami otayagala akulabe ate ng'omwami waalina okukulaba. Anyumirwa okulaba nga mutaka gyali ng'akola ki ng'alaba mutaka gy'akola ki gy'alaga. Kati okubeerawo okukwatibwa ensonyi saagala alabe saagala akola kiba teweetwalira pooling. N'opuulinga n'obeera kkiri omwami olukutunako awulira ng'ekintu kiri kirabika bulungi buli kimu gyekiri. Ate pooling muve mu pooling gwe musaayo ng'olinga ateekamu atabula obuwunga obuugi bw'omwana ono kakola katyasenga ka oyiro ako okakwata n'oteeka ku ngalo weesi okwatisa engalo 3
yes lwaki tukozesa engalo 3 tusobole okupulinga ebintu byaffe biveeyo nga bigazi bulungi kubanga n'obutono ennyo tebukola ki kinyuma kigazigazi webale nnyo kinyuma okutunulako kiba kinyirira kapulingiako nkoze bubi abantu bagenda kunsaba ennamba yo abantu bagenda kunsaba ennamba yo naye ennamba nja gibawa business muve muzannyo n'omukyala mufumba noska pola basikira waliwo position obo Jessica so position weeri ebiseera ebisinga tubagamba nti mulimu abasitama mulimu abebamba mulimu yagira bizinanyigira muri bwati nedda omukyala yenna ekitufu kiri nti ebiseera ebisinga oba oyina fukamira kati buli lwokakkana ofuna gaapu ate oyinza obeera n'omwami wo ng'akwagala nnyo bambi nga takuyinaako busibu n'omugamba nsaba kunnyambako n'omulagi bannange temusenagwe nayambako naye yagenda muba temunnamaliriza mukyali wali akyakuyambako ekibeera siniya bito byonuuno ekyo bakiyita handizono kyoyiga kyokola kyogezesa mugaba kambulira oba mukutteyo ate takoma nakupulinga kyokka wabula mulimu nekyetuyita kamuwoomya onapulinga yes genda mu maaso muwoomya omanyi mulimu omukyala gw'otuukako nga ye ali awo yanaabuuka dda alinga ebinyewo ebyagaga ate nga temuli ki munnyo ojja bya nga tebirina testi biri awo weebityo omudescribinze ebyaddala ate no nga biwoze okitegeera naye ako kajja kukuyambako okuteekamu sweetness. I understand. Yeah. Thank you so much. Ko kagula meka? Kankumi 5 zokka. Nako kankumi 5. Kale nga lwaki ddala topuulinga ku 5 gwezi bajja kugamba genda mu nsiko ogende okyalire senga aliyindi kyana mukaaka okugendayo emitwalo 3 ensiko yennyini bakugambe nti ate ekisaka ekyaliawo mutabanyi wa gondi yazimbawo ate bakunoonyeze bakufuna eddagala lya lunaku lumu gulaka oil ate oli ne waba tasobola byekola asobola okujja ne muyambako kubanga abaana abawala baleese nnyo omuzannyo mu ebyo ebintu juzi nalaba omuwala eyo mwami we yankubira n'essimu yangamba senga oyo munyambireko tadde wange nga takoze eki nga tabikoze twabikolera mu nnaku ezo munakujja munaku nyango omuntu ali set naye ng'omusajja we kyakola ki kyayagala kati gwe omuwala ali eyo waki olinda omusajja okigamba nti kino kyenjagala ng'okimanyi omukyala ajjudde alina kubeera nga yakyalira ensiko alina kubeera nga muyonja alina okubeera nga tayiti kyekyo abaana bakayana n'agamba waaye ngenda kuzigula mu byaki simanya muzizimba mu nnyumba simanya ki n'abalala waliwo ekibuuzo ekirala waliwo yakimbuuza nti abasajja abamu tebaagala kakati waliwo omanyi mu Luganda olulimi Oluganda luwoomu nnyo nti bagamba nti kiwoomera matamaabi naye ate tekitegeeza nti tekirina kukola ki tekirina kubeerawo kati ffe tugenda kujjawo bya buwangwa oli bw'ajja nga alaba takyagala agenda afuna atalina naye gwe weeteeketeeke ng'omukyala kubanga 96 ku 100 be basinga okwagala bana abana abasembayo abasigadde tebakulemesa kukola mulimu kati mu 9 muno mwogenda okujja omwami balinga okoze eki obajjeeko naddala abaana abali mu Kampala abawala basinga bakulidde mu bikomera olaja agamba senga nga sibimanyi bifaanana bitya kati oyo naye omanyi kyokola oba tomanyi ogamba ajja gy'oli siniyabbi mpaka ku namba ya senga Summa njagala kino ne kino ne kino n'ekirala bano abaagala okugenda ofumbirwa mbadde mu kikomera sifumba anyway ebintu bingi bye baŋŋamba naye nkyewuunya nti ku mulembe gwe tuliko wakyaliyo omukazi ayimira n'agamba nti kwata ngambe kwata emmere oli nze bwe bato bwe bankuza ngabo bangi nayinza obutakisaako nti bwe bankuza naye nga ye bw'akimanyi nti omukazi asomyeko batera okyogera nti nze neesomera ebitabo byange ekyekinfukamiza ebitabo si bye bifumba ewaka abeera ewaka nga waliwo omukozi ng'omukozi yakola buli kimu nga tamanyi nti n'omwana afukamirira bazadde
besinkana ku dining baba batudde ate ab'engeri eyo tebaagala kugambwako bw'omugambako anyiiga buki naye kati ffe batusonyiwe kubanga nze ntera nnyo okwegamba nti ffenna tetwakula kyekimu ate mmanyi gye nnakulira kyembagamba era waliwo omulala ayagala okukola ki okiwulira waliwo atakimanyi bumanya waliwo akimanyi atakyagala ate waliwo atayagala kimanyirako ki ddala statement 3 zaki zanjawulo naye wobeereyo nga tokimanyi naye ng'oyagala okiyiga ffe weetuli nze nabagamba omanyi twakiyenanga nnyo ne maanyi ga mugongo kisenga yogera ku by'omu kisenge ne mugayo by'omu kisenge tubyogerako wata ne nkuteekerateekera mukyala wo mu kisenge maama wo najja n'amuweereza amazzi ng'ayimiridde ekisenge kisenge kati wano tuli muki mu ddiiro kati bwe tufuluma ebweru maama wajja kujja ajje mukazi wo ng'atunudde bw'ati mulujja atuuke nga mukazi wo tanyega anoonye waatuula gye bali abakazi ngo kati kagamba ffe twagala tuve ku lujja eri ku kkubo omuwala ne kati bagamba nti akakyama amamera okagola mu bukulu kakola ki naye waliwo ebisobola okukola ki omusajja naga nti mukazi wange mu kisenge si mulungi naye ng'asanyukira abantu bange kangume balina bye bagumirako ate nebyo bye tusookerako ayagala abantu bange omukazi akola bw'ati ampa ekitiibwa ne wabeerawo bye batagumirako oli mulungi mu kisenge alhamdulillah naye bweru weeyisa otya ajja gw'osooza olutuuka ng'olwala tojja fumba mmere kakati nno abo bwe batyo bebo boolaba nga omusajja akukubira ssimu kukukola kweyambisako bweyambisa kukozesa era nga essimu wagikuba kawungeezi ojja kiro n'omala nakuwerekerako ekiro gwe tobeerawo wali naye nga waliwo atajja emisana n'amuwolezaako nengoye n'amulekera n'ekisimuluzo n'agenda n'akola naggalawo n'agenda oba n'amusanga oyo yanyumya ne bannayiba abo nga ye amanyi nti oyo yasobola abantu gwe olina kyosobola mu kisenge naye abantu tobasobola so senga kyayogera kituufu nnyo era kituufu nnyo kyaddala gyekiri so muyita abantu n'oli newabanga talina gyagenda najja ne mumukolako obanga tamanyi kukola najja ne mumuyigiriza tumuyigiriza bulungi nnyo kyekimu n'omuntu nga ayagala okubuulirirwa mu nsonga z'amaka ez'obulamu najja munemubuulirira agenda mu bufumbo tamanyi kiyitibwa bufumbo okumuteekateeka naye ajja ne tumuyambako basinga kukyamyawa abakyala abagenda mu bufumbo anti abeera tamanyi gyakola ki gyalaga amanyiridde buno obulamu okubeera na mikwano gende mu ndongo ne manyiga mugongo kati ajja tuuka ew'omusajja atandika obikolera eyo ng'agamba bawe tugendeko mu ndongo ate omwana yenna agenda okufumbirwa kyoba olina okusooka okwesalako gy'emikwano togigoba gisigalewo naye limitinga naye balimitinge ate bw'oba ogenda mu bufumbo osalawo nti okkiriza okufugibwa kubanga ojja obeera tolina kyetwala kati ofunye ewuwo ate naawe omusajja era agenda okuwasa kkiriza nti nno naawe okkiriza okukola ki okufugibwa kubanga ojja tambula okomewo essaawa etaano omukyala akubuuza ovaawa naye nga luli babadde tebakola ki tebabikubuuza so nyingira ekintu ng'okola ki ng'omanyi kikyogendamu tetubagamba nti mujje tubayigiriza oleme tuuka eyo kutomera ate omale myezi egyo mwezi gumu okola ekyogaba obufumbo bukoleza eki buneme naye nga tewali nsonga just butamanya kikyoyagala butawuliriza teweetegeka tetubagambe ekyo basenga kyali badde kirungi omwami agamba omukyala we singa bamusanzeeko ensobi oba kusaidia polling oba kusaidia tightening kirungi nnyo kyali badde kirungi ate n'omuntu akigamba omwami wo n'akugamba nti mukyala wange tayiti era egulukuse kola ki funzaamu aba akwagala nnyo aba akwagala abaana wamutu bagamba wano banyiiga bunyiizi mbuto mmanyiira nzijaka katika ekibiriiti genda ozungira eri anti ekyo nyinza okugamba mu byonna nti nyinza omwami wange ayinza okujja nangamba nanga nti naye mukwano omanyi nga enjogera gy'oyogera n'omuntu nyinza okujja nenga gwe sini yakwata manya namugamba wano manya abogoka olubogoka kati ate nze oli omulala najja nagamba sini yabambikwata okimanyi nga kange okakwata nono ga mukazi nampanga kati enjogera
mukwano omanyi example tugirabira ne mu bantu nze nina abantu bangi abanfollowinga naye otuuka mu public tugamba tugenze banga ku Kivulu otunula tunaba oti baba abazze bonna baba bazze abamu bazze ku lwa abamu bazze lwakifo bajjawo bulijjo baba bakuyayaanira okwagala okubuuzaako ne mubaamu otunulamu awo nga mulimu tugeze abakyala abalungi oba abawala abalungi bambadde bulungi balabika bulungi betwandise nga basere queen mu kitundu nga bakumanyi then wabaawo bano oba sitera kucakala naye nawulidde balanze senior B ne maanyi ga mugongo kangendeyo kombalabeko oba abantu abo mbawulira ku radio bambalaba ku Facebook kangendeyo kombalabeko n'otuuka we waali badde ogamba nti engeri abantu gye bakumanyi nnyo wali eyunidde nnyo basire queen bwe bakulaba bagamba laba nno kasenior B kaze ye nno keeragala gaki oba seejo nagamba gwe kasenior B jangu tubuuze akuvodde olwo ate ne wabaawo oli munnangaazi olumu amaze ebbanga agoberera mu kasirise n'ayimirira wali n'agamba ssebo nsaba kubuuzaako kale nga siwaga obudde olwanagamba oba akola kino ebikazi ebibi nno bagamba nti kamiliyoni yeeraga naye nze twabonganga n'okubonga kamiliyoni ne radio mukama amusaasire byamusobako ne wizo nga bajja ku Sheraton ne bakola maama waabwe birthday kamiliyoni ajaga kiba okitegeera nga tubonga naye ng'olaba ali free ali friendly naye wali abaga nti ako we kabeera kati enkwata y'ekintu bwekyo kiba kibeera ne mu relationship kati mu relationship nze omwami wange nsobola omugamba ne mugamba mukwano olwaleero sikutegedde n'agamba ensonga yeno oba ate wali ensonga naye sibadde buki bulungi kati wali oli ajja omugamba mugambe oba biki byokoze olwaleero nze genda n'erinvaako tetuli banjawulo nnyo kati enjogera kirungi nnyo munno mugambe naye oyogedde otya ye point enkulu mu byonna abakyala mwogera senga kyabaddayogerako mwogera n'ogamba nti tugambe ng'osanze omwami ng'obadde omwagadde naye n'ogenda ogenda naye mu kisaawe nga kati kakibiriiti abamu boogera naye abala teboogera kati wasanga kati kakibiriiti agamba naye kati kakibiriita tamalira budde talina kiddako bw'oba olina ku ssente ng'asigala akola ki akameezo ssente naye nga tagaabye okitegeera omuntu akigamba kyemugambe wali nti naaba akwagala nnyo aba akwagala yes n'enjogera engeri gy'ogamamu n'ekintu naye matalinga nga senga Frida watugamba ate era twawule ani goyino kigamba kikulu nnyo si buli omu senior B nakulabye wiikisi 2 mba nkugambira ki olweteekateeka gye tulina kiri bwe kiti twetegekere bijja omusajja takwana mukazi wa kuwasa obadde okimanyi nyinyonyola ekintu ekyo badde sikimanyi senga okwana omukazi okusinziira bw'oba omulabye omukazi ono ankubye akabino njagala kulaba kiri mu kabino mukazi nga ayina ebbeere omukazi oyo bw'abeera n'ebbeere n'ogenda otuuka ku bbeere wammanga mutima gwa mbogo nga n'ekisenga akimanyi n'ogamba nti bwe siwasa ono naawasaani okitegedde kale ate n'ogenda ku muntu ono tammalira budde kyenabadde musuubiramu sikyali kati kikulu nnyo okubeera n'omuntu gw'oyagala ate nga mukwano gwo bba wange naye mukwano gwange nja mugamba ensobi agitegeere tugikoleko so si mugamba nsobi anvume kati tofuna musajja wiiki 2 omubuulire kyakkola soko omutegeere tegeera omuntu gw'olina siniya bizivaako mangu wawe nina omugambira ekituufu mukutte nta bw'aba anyiize okitegeera kati ngenda okugamba nga mmanyi nti siniya biwe naamugamba kinajja kuyomba kati wakati kamutwale mu kisaawe tubeereyo nga naye mukwano omanyi nakanti kano nno lwaki tetusala ku magezi tolinawo ojja kuddukira ate njogera naawe nkuzza gyendi naye ojja kujja wano tutudde wano tuli ku kacyayi ate nakulabye ekiro musajja gwe akutema oluyi nekyayi n'akulema so ebiseera ebisinga tuyingire ekisenge
teri abeerawo n'addukawo. Okay. Ne bamuwaana nti oyo tagambwako. Abeerawo n'awuliriza n'agamba oke n'agenda kati kagenda okuddamu inisha omukazi n'amumanyira bw'atyo omaze kimugamba afulime talina bwadda kuyomba naawe. Lino tuliyita eddogo? Lino si ddogo. Lwaki abakyala baloga? Ensonga nnene naye nga bw'obuuzizza ngenda giyitaanya bwe nti bekinaayisa obubi bajja kunsonyiwa. Naye ekisooka okuloza omukazi ye nga ye mwennyini ng'omukazi teyeemanyi. Nga senga summa teyeemanyi. Okwemanya kwe kuliwa? Okwemanya kwe kumanya nti nze senga Frida ndi mukazi muyombi. Nze ndi mulwanyi. Kati bwe weemanya n'obucyafu bwogereko. N'obucyafu byonna kagamba saaniriza bagenyi nze sifumba waka ate beebanje. Kati bw'omanya ekizibu okumanya weakness yo. Kati bwe weemanya n'ogamba nti sisobola kufumba mmere ewooma baawange agenda kudda nga tewali iki mmere nkoze ntya kandeete emmere mu woteeri ngikuumire mu nnyumba mbala ali kumpi kudda nkabugumyeko nkakole ki nkamuwe. Owulira kye nkugamba ekisooka buteemanya. Kyakubiri era nabagambye bansonyiwe abakazi abasomyeko bakulembeza ebitabo yadde nga nange nasomako sijaga nti saasoma kwajaga nti ate oyo ye teyasoma twagala mulimo okusinga obufumbo okusinga omusajja kuba obufumbo kigambo obufumbo bangi abakirimu naye nga tebamanyi makulu gaakyo ekyo kinene tusaana okisulako naye ng'oyagala nnyo omulimu osinga omusajja kitegeeza ki bwanadda naga nti mukwano akatundaga Joyce tolabyeyo maduka gye batunda butunda bibuuza nno newe kabeeramu mu firiigi ogamba genda okegireyo. Ekyokusatu butaba bumativu. Buli lwobeera n'omwami wo ng'ayingiza emitwalo 4 olunaku naye ng'oyagala 8 kitegeeza toli mumativu. Kati njagala bino byonna bye nkugambye nze mbyejjeeko olwo bitadde ku musajja kati kamuloga abinkolere ku mpaka ensobi eri ku ggwe ate ologa musajja. Kitegedde bulungi. Nze ensobi ate endogooli olaba bw'ologa ow'obwereere ate nga nkulayirira ndisenga nkuze eddagala ndimanyi ndikuliddemu nkulidde mu bakazi 4 5 teri ddogo ligonza musajja. Kigonza musajja ebibiri ogenda kukolako ekintu kimu bw'oba tomusiruwazza ajja kwavuwala oba omusanze ne sente adde ku ssimu ng'okozesezza eddogo. Kigonza musajja bw'oba oyagala okugonza omwami wo nze ngamba bingi naye nsookuwaako ebintu nga 6 oba 7. Ekisooka manya kyoli. Kyakubiri manya kyoyagala. Okumanya kyoli yenze kyendi kyenjagala kyekyo kintwala mu maaso. Kyakusatu manya obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala ewaka. Kyakuna kulembeza omwami wo tugenda waffe ku mikolo baawange tunaagenda kaagaane naye okukulembeza omwami si kumutwala azini si kuddira sente z'okoze omukwasi awo bannaki okubaibondoza babuyita bunyazi naye okukulembeza omwami wo siniyabbi ompise kanjogere n'omwami wange. Omwami wange nanga nti nina okukutwala mukwano tugende kulembeza omwami wo mu buli kimu. Ekyo ekyandibadde nga eky'omukaaga togeya mwami wo buli woogenda wamufumbirwa omulaba ekimukugeesa mu bantu kiki okitegeera. Eky'omukaaga mwami wo tomufuula mboozi waabwe gyazaalibwa gye yazaalibwa gogo batakola ki go batamanyi kitegeeza bw'omunyumyako bakuyita musiru gwe musiru kati onatunyumiza oli gwe oba otegera kye nkugamba owaffe. Ekyomusanvu sigala ggwe sigala ng'oli ggwe siniyabbi beera ggwe wenkikugamba okitegeera ote topretending kyotayagala muntu mugambe kyoyagala kyagale. Totuuka mu bantu ne weefuula mulungi nnyo ate ne mudda mu kisenge kati tuvuddeyo okitegeera beera ggwe muli mu bantu opretendinga tuli basanyufu nnyo bwe mudde waka ebikonde bino puupu omukubira mu kisenge eri n'olaga abantu nti muki
ekyandibadde ng'ekyomunaana yagala bbaawo n'abantu b'omusanze nabo ye bw'aba ayagala okubeekutulako leka abeekutuleko tomugamba nti gundi oyo mubize ndaba tewandikwataganya omusanze naye alina ensonga lwaki akola ki amulina wamu abamu abasinga kati bafumbirwa kizibu nnyo kati osanga omuvubuka atalinaayo mwana oba osanga omukyala atalinaayo ki mwana n'olowooza lwaki nti ebiseera ebisinga fena kati tudduka misinde tuli mu kkubo tudduka tetutudde naye tuula wansi manya kyokola ki oyo gwodduka waliwo akola ki amwagala ate abasajja lulinga lugundi baluyita luviirirwa ggaali akaseera luba lukola bwetoloozi teruwumula luba mu kugaaya terukola ki naye gwe oyagala ki beera wali kyoyagala akomawo 10 tetugaanyi tolidde ndidde akukuba nedda akuvuma nedda abaana babiwulira abaana baba baagala budde otulekaawo naye ogenda ofumbirwa omuntu ng'omanyi omulimu gwakola siniyambadde nawe katugeze omwaka mulamba nesimanya nti oli dijje waliwo dijje akola emisana nedda njagala ommenyereyo agambira naye tosobola kukyusaamuko gwe mulimo gwe ku ssaawa eyo kati aba ayagala okyuseemuko muwa obudde bw'ayagala muba mulina tuula ku mmeeza tukoze tutya wano tukifunze mwaba babiri naye wekubeerako owooku nga bigaanye biba tebijja soboka kale toyanzege ensonga endala gye yatwogereko y'ensonga y'okuba nti mwe mutambuddeko ne mugenda ku byeyo omuli ennyonyi n'oleka omwagalo ewaka kiba kitya ng'okuuma relationship eyo wootali kiba kitya abantu abasinga bakoze ensobi yawo relationship nyingi zifudde abamu oli n'akiraba nga luvannyuma lwa wiiki n'agamba ono kagenzeeyo kati agenze ne bw'alidda ng'akutaako kiwedde agenze naye nga tebanyize tebakoze kijasi oli n'akyessaamu nti kaali nnyo ennyonyi atwawukanye mwakuma mutya relationship zammwe awo nkuzeeyo kukirisa nga Frida kyagambye nti beera mumativu ne kyoyina buli woobeera omumativu n'omwami wo n'omwagalwawo kitegeeza togenda labayo muki mulala oli newajja ng'alina buli kimu kyeweetaaga tagenda kukutwala lwansonga oli mumativu nono gwokola ki gw'oli naye beera mumativu bw'onoobeera omumativu ne wonootambula n'ogenda wa ojja kudda osanga omwami wo ojja kudda osange mukyalawo naye ng'oli muki mumativu yagala munno n'omutima gumu yagala munno nga tolabayo balala bonna kirungi nnyo communication bagikola bate mwayogeranga mutya bagamba communication buzibu nnyo mu relationship ne muba muli wamu anti communication abamu bakikwata bubi gokitegeera ota kwogerezeganya anti kati tolaba ebiseera ebisinga abantu bakikulembeza nti kwogera na muntu gw'oyagala era nze sisula nga soogedde naye bikoze bitya communication tekuuma relationship bwesigwa nze namalanga n'emyezi 2 nga ku WhatsApp taliiko ate nesimukubira nemulinda najja nangamba gy'oli kasita era ntera nnyo kigamba abaana tobeera na muntu gw'oteesiga kite kuba kati tujja kunyumya buli lunaku naye nga waliwo gw'otadde wano wabbali sirika kati wuno ndi mukwogera naye nga n'okweteesa mweteesezza kati saawa bwe ziti atera okunkubira kati gw'ojja kusirika owulira bangi nnyo bakomyewo ng'abakazi bafuluma mu mayumba gaabwe n'abala ne bagagana magamba kati obadde onjagala nga mukazi otaliwo kati yakomyewo ngoba nange sijja nange sivaawo kale ffenna katubeerewo naye obwesigwa ate n'obugumiikiriza relationship oba yakumpi oba yawala bw'oba tosobola kugumiikiriza tobeera mulaavu omuntu ajja kujja kugamba ekikaka oba katona akijjeewa mwetwale bubi nnyo naye ebiseera ebisinga bw'owulira ekintu gwe kennyini sooka weebuuze kati nze ebiseera ebisinga neegerezaako kati bange bwajja n'aboggola kyensooka okwebuuza ono yavudde waka nga tuyombye nedda
agenze bulungi nina kye namukoze ekikyamu nedda kati kitegeeza bw'agenze wasijanyiigidde anyiiza ava ku mulimu akomawo ki wakanga twebaka ng'ekyamugamba gyo wansobedde oba wabadde ki ajja kuwa ansa entuufu naye bw'aboggola n'oboggola tinoyagalirawo ansa tojja gifuna ate mujja yomba so olina okwesiga omuntu gw'oyagala ate n'okubeera n'obugumiikiriza oba aliwo oba ali mu nsi ki communication terina makulu obwesigwa kyekisinga byonna okay ensobi enkyendala abantu ze bakola mu relationship ze wandyagadde okwogerako ezisinga okuba common ensobi eziri common ensangi zino kifuuse kirwadde abakazi bakola naye baagala bbawa kisse relationship nyingi nyakiriza bwomuyita bukoddo obukoddo ku musajja siniya bimpuliriza oba oli mukazi wange ng'okola lwaki ate ofuuka atalina ddala anti olwo kiri kyamukuliramu nti alina kuweebwa ne waba n'obukadde 10 nkeeyana nnyo n'abakazi ne bagamba gwe senga Faida byagala tobigamba banno naye ate nga gamazima gembagamba banga batalina kakadde akaagala nina obukadde 4 sira nsonga laki simuwa kakadde kakola ki ate nga akakadde k'omuwaka agenda bongerako omanyi kyagenda okukola kitokamu kamuwe mukulaakulana oba bakadde wala lwakuba bate bali wamu nedda n'abali ewamu ekyokubiri twagadde nnyo emirimu gyaffe ne ssente okusinga oli akukubira bukubizi oliwa mwambiyaasi kanzije ne bawo tamanyi gy'olaga n'otambula butambula n'olwokuba olina emmotoka yiyo amafuta gago kwegamba tolina kyo sawa yolaba tolina kyogenda mumusaba tolina kyomwagalako naye nga kuva nedda nazzi kuno omukazi afugibwa musajja kobe ne sente ezikola ki ezenkana zita ate buli lwova waka ng'oyogedde ne muno naawe obeera n'emirembe ate abakazi tuyige okwerekereza si buli kimu nti ogenda kikola ng'oli mukazi mufumbo nze wuuyo maanyi ga mugongo ayomba vidiyo tompa vidiyo bikoze bitya buli wiiki namuwanga vidiyo 6 ne mugamba kimu ne mugamba mukwano nakomawo waka ndi mukazi mufumbo sigenda kuleka bigenda kunnyongerayo nsooke nkole vidiyo lyajuliza kati oba senga yabadde agamba ki kati nange mmanya nti kati obudde mbulina muwe obudde bwe bulungi agenti kati senga tukole ki tugende ngakkiriza amatidde naye kati bwe namugamba nti nzija nga gwendese wakagambe kale ajja kunsanga nti agenze taŋŋambye kwegamba ekyabakazi ate bakifuddeeko nnyo bakulembeza ssente ne bakulembeza nebye balina zini ebyobugaga nenga tebakulembeza relationship ekyokusatu obwenzi bungi obwenzi bane basinga obwenzi bakyaleera saidi zombi nedda nze mbadde mu bakazi n'abasajja senga summa ajja kuwa ekiki naye nga ekituufu kiri nti abakazi tususiza obwenzi abakazi benzi olw'okuba alina emmotoka ye olunaku asomitinga abasajja 4 amanya ajja kwevugadde ki ewaka saagala bayombe nate nga genjogeraga eki gemazima kuba kati nze mbeera ne musajja omusajja n'ayogera ebigambo naye ng'akulaga alina abakazi 6 naye nga bonna tebeemanyi naye nga tekuli waawaka anti oyo omukazi musajja yaba yamukwana kati nze wenkwagalira nesimanya nti oli mufumbo naye nga nkwagala nongattako omulala bwe mba nga sina kyenkunoonyako ng'omukyala kasita mufunamu kasita nkolera kino kuba kati nze ku bba wange ntabuka nkitegeera agenda awunya akawoowo kawaka alina kudda nga kakola ki naye kati gwadde awunya akawoowo kalala kati abo abasajja ate tebawadde magezi kutambula na buwoowo anti kati obuwoowo bwojja tambula nabo naye akewaka kajja kubeera kaki kawaka oba tegera pointi gye ngamba kati ongamba nti bange yagenze nayagala ku mukazi omulala nadda nesimanyi naye ffe bennyini ffe tugamba kasita nkijjako ssente oba tegera kyenkugamba so abasajja tubagamba naye omusajja tajja kuwasa bakazi 10 nga bonna tebamukkiriza ate kyemmanyi nti omusajja ye muntu ayogera n'oluusi ng'asaaga gundi gwonkubye empaka nambako naawe n'okola ki era tuba tusaaga nnyo era tetwevaliwinze ekiva ku muntu nga teyeewasiibwa okitegeera
buli amugambako ebeera yes. Serious? Yes. Kubanga abakyala abamu bakimanyi nti omusajja wagambira nti nno kino oba olina kukkiririzaawo abatasaaga. Amba bajja ne baseka kangende ekigambe. Ogenda bira wekigamba kimpadde ennamba yii n'abasajja babikozesa nnyo. Okitegeera? Kati nze juzi nali mpita mu kibuga. Duuka ne banga jangu olina ajja nankwana ne ku mukono. Wuno omunno mwasoma naye. Ngendo tuuka mu dduuka nga sina n'omu gwe mmanyiimu. Naye ng'oli ayagala kimu namba yange. Namukala sira n'omu gwe mmanyiimu naye munansonyiwa ne ntambula n'enkola kyenyera. Ate namba togimuwadde ne mubaga sinoonya musajja ndi mukyala mufumbo. Ekitegeera? Naye osanga oli omwasamu agambira okukwata ennamba yange bampita gundi mbeera gindi nga kikoze eki nga kiwedde. Oyo w'omugambira nti no tugende mu kisaawe atambulirawo kasita obeera ng'ogenda mu omutwalo. Ate ekirala kireese obwenzi. Oba n'abaana abawala tebaagala kukola. Bataagala kukola. Yes. Ng'ayagala kumuwa buwi n'ayambala engatta ennungi n'ayambala tuminikwe n'atambula n'akola ki naye nga talina muwadde olwataano mu nsawo. Naye ng'ekimutambuza anoonya agenda mumugambako amuweyo ettaano ez'ekyemisana. Jjukira yali ettaano agenda zikuwa naye nga tazikuweeredde bwereere. Ajja kwagala mugende mukole eki musambe omupiira. Olwakuliddeko ebibi akoze eki agenze. Naye abiridde akwagala. Takwagala adde n'omuli n'ogu abadde ayagala kukebera. Ate tezimala ettaano. Ate ettaano tezikumala weesanga era okyayagala n'endala. Ojja tuuka onyirira bagenda bagamba we bati okukakana ng'ofuuse kibaafu. Nga bagamba oyo yayagala yatwala kyabandi. Awoza sikola mulimo gwa 15,000. Bamwebakirako 13,000. Ate nga yeepakidde n'okwepakira. Najja ne bamuweezo. Nakulaga nti nengera akomawo. Yetuganye naye senior twawula relationship nogwagenda owolumu kintu kyemukola senga mukoze bubi nnyo. Ati kati senior omuntu yeewoze emitwalo 2 n'afuna fiumu n'ayewola emitwalo 10 n'ayambala najja n'enviiri n'obala omukazi nga ayambadde emitwalo 2 neyeepakira najja n'okwata emitwalo 3 n'omugamba mukwano tuuka bulungi. Kati 2 gavuddeyo. Kikoze kulwala bwate ekyokwewola tukulaze bwenzi we buva kati kitegeeza 3 tegikola ki abalina okunoonya wajja girendala kati waafuna mukubira nga yakaveewu agenda sala busazi agenda nyabo bwe bakola bwe bakola. Omukazi tumugana kwepakira naye yeepakire nga yeepakira ku ssente z'akoleredde. Ate weepakire nga gy'olaga naawe olabayo wakola ki omuntu akuvaliwinga siniyo oyinza obutampa mitwalo 2 naye n'oŋŋamba mukwano ninayo ka bizinensi kembadde njagala kale si ekyo naye mukwano omanyi nkulaba mufi kyova tegera kyenkugamba mulimu oli akuva naye mulimu oli agenda kwambula ogende. Ate baagala nnyo era nze nagamba n'ogamba ate ngamba na Allah nti alhamdulillah nafuna ssente nga ndi mwana muto neevugira ku myaka oba 25 ku 26 nga neevuga. Kati nze siniyo nga nti ogenda kumpa emmotoka oba ontuze mu mmotoka y'onkweyambulira taata tekisoboka. Era webaze nnyo Allah wana baana nga bibakoze. Twatulanga mu mmotoka ng'olowooza nti otudde mu ggulu naye ng'akutwala kagambe Friday nyuse kankusuule kwali takwanye kati gwe nkwanira mu pulimo ng'oyagala kunneebaka kunkwagale. Gurupu y'abagagga kwagalana yonna twabeeranga nayo ku Sheraton. Abasajja balina ssente n'omugamba sina nno ka transport n'akwata 2 kakuze wakasijja sobola kudropa takwanye. Kati gwe jangu onkwano matize oli mulawumu era mulaba nze neevuga ekisimuzi okiwuubye olusi watadde mu mafuta. Ate abaana bayitiriza okwagala bakanaabe. Waliyo banga kinaki kukyalo nalwayo ndowooza naliyo okuva 2012 paka 2016 emyaka almost 4 miramba nalwayo. Sheraton eyeweerigwa nga Mukama atuwadde obulamu ndijja n'enkubuuzayo nina storage nina ku Sheraton eyo
ate gwe emyaka ezanyina gy'omalayo mirungi nnyo. Kasita tombuuza sere sitole ya munda nnyo nga njagala asuula gavumenti. Ojja kuba no kampuni eriba evuddewo. Naye nga Sheraton si kyangu kugwa kubanga Sheraton si y'Abafirika. Y'abazungu? Si bazungu. Bawalabu. Kati Omuwalabu sente omugwa akafulumye Sheraton. Ne gavumenti yalemererwa kubanga Sheraton eri e Dubai, eri Egypt, eri e Uganda, eri Kenya. Sheraton eri nga Serena. It is international hotel. Okay. So si kyangu. Kale. Kyaliwo nnyo. Myaka n'emyaka. Naye nga nina kisitole. Eyinza obutagwa. Kole nga tennagwa. Tuyinza okubabula abantu b'abandi wano. Si yakugwa kati. Nejja gwa kati. Bagyekuonako bwekonyi ne bakola ki? Ne bavaayo. Eri international. Alright, one more time nga tumaliriza njagala ngenda kudamula eddagala lino abantu balikozesa because abantu balina obuzibu nnyo mu nsonga naddala eza pooling ne tightening. Abantu babawadde eddagala eritategerekeka. I want to assure them nti nno lino kkiriza mukozi waalyo so balina okulyetanira. Biki ebireetera abaagalana okukyawagana oba oli okugenda mu kisaawe omulundi gumu n'atamuddira oba okukyawagana nga bavudde mu kisaawe n'ataddamu kwogera naye n'ataddamu muddira Natyo byasanze naye nga luli abadde amuwaana okufa obufi nga tebanagenda mu kisaawe ensonga nnyingi kyeyasuubira kyeyali asuubira si kyaba asanze kati waba takisanze lwaki ababeerayo abadduka ateekako njabala n'agenda ekisooka abakyala balina olusu lwa wansi ate nga baagala obbakevu obba gwe bakulu n'ekitabo ekyo naye ne weeyambula bweyambuzi n'owunya n'agamba nazze nasasudde loogi yange. Tulinawo enkola yaffe kaama k'abakyala ebeera full package. Ogenda sangamu buli kimu. Tolina amazzi, sweetness, obwagazi olina bikandida. Either when wali yogera ne kwekyo. Wali oli ng'alina tap naye nga sweetness temuli. Ng'alina tap naye nga olinga ali ku kikugu. Kati byonna mukama k'abakyala mwebiri. Naye nga lastika yaleguka yonna. Kugamba nga tali full package. Kati kaama k'abakyala mojja osanga bino byonna. Mojja n'okumanyira byonna by'otamanyi. Kaama k'abakyala abeera wa mitwalo 10 gyokka. Ekyo gisobokanga. Oba ddala ng'omwami oyagaliza mukyala wo ng'owulira ddala boogerako by'oyagala gimuyoweemu. Ate waliyo n'abakyala abamu senga takimazeeyo omwami omulina emyaka 4 naye yeetetenkanye omuntu omugambako n'omugamba munnange ate onoolima wano weebale nnyo naye obuzibu bwe tuyina ekyo kizibu nnyo n'akagambo okulikayo omuntu omutume embalala n'akomawo ku bigere anti be babagamba nti nze nnina ensonyi okitegeera naye okwebaza munno kisonyiwaza baba tebaagala kikola naye nze nsobola okwanguyizaamu kati ye ali eyatamanyi bwe bakyogera omuntu oyinza omugaba bugambi mukwano kulikayo olimye oti oluguudo kati ono siteringi byakugamba olwaleero sikutegedde ng'omanya nabaddeko bisitwesi n'agamba olwaleero luno wabula kyonkoze ng'omanya awo nja mulemezaawo awo kati gwe n'omanya nti gwe nnina omulimi bw'atuuka wano mba mmulina naye kati bwe muba temwogera tosobola kumanya. Nina ekyenjagala okugamba abakyala bagamba eyo nti nze sobola saba mwami so ng'ate nawe omukyala obeerawo n'okola ki n'owulira ng'oyagala n'owulira ng'oyagala nga ekintu kikola ki kibanja naye nga tosobola kugamba munno nti munnange munnaye tugire ekisaawa akapiira omupiira biki okitegeera n'asirika mu nyumba mulimu aba ofa lookinga ennyumba omusajja mugambe bw'aba taliwo ali kuli mukubira essimu omugambe halo mwami omutwe gunnuma kankakatirize bulungi abakyala yes mulina ensonyi
yes kyabatonderwa mwe temusaba munange temumanyi kiki kye tuba tuwuliranga batusabye. It's a wonderful moment, it's a sweet feeling. owuliranga amaanyi g'olina tegamanyi ga superman engeri gyoyinza okwasaganyamu emirimu kwolwo olunaku eba ndala nnyo anti ye yakweyitidde okinogera ekintu ekyo bangera ne bagamba okusaba abaami bammwe singa omusajja muteeka ntya mu mbeera ekyo kyokka kikumala omukubira bukubizisiro nga bebi yanguwayo ku mulimu nkwetanga ne wabanga badde alina gwe yabadde akubidde washuwa tagendayo ate amuvaako n'ekirala bw'oba tosobola kuteeka mwami wo mu mbeera jangu mugabe mwami nkubuulire njagala munzina kati ekyo kimala omusajja n'atabuka n'agamba ayinza obutakuddamu naye ng'akitegedde nti kimwawaalira mu matu ayagala kyekiri kyongambye okuwemula omusajja kuliko akalango ku tv okwo kalanga banka naye abantu abasinga kyaleka tebeetegeeza akalanga ako kanzijjukiza mu kyalo nga tukyali bato abakyala balinanga engeri gye batetenkanyangamu abaami baabwe batitosikose wetuba abaana tubabayeza tuba twebase oba baba tebatukiriza tumanye ebintu ng'ebyo naye nze ng'eyakula nga ndi mujjagujagu mugezigezi nga ngwa kava nakulira nnyo abaganda bange so akalanga ako omukyala ajja n'abuuza aba ataliiwo nasanga omwami ng'alaba tv kati omwami alina banka babiconnectinga ku WhatsApp ku simu ye kati buli kye bakola ku bank account ye bamuweereza voice note kati ng'awuliriza bw'ati nti twakusasulira amasannyalaze twakoze bw'ate ku account y'okusigaddeyo ssente bwezi kati omukyala bw'ajja wali omwami amubuuza amusanga alaba tv n'amubuuza nti wasasudde DSTV kwa omwami banka yakikozeeko waguze amasannyalaze banka yakikozeeko waguze emmere banka tusindikidde ssente kati omukyala n'avaawo kati abeera eri mu kisenge n'amubuuza onaalya oba banka yalidde akalanga ako wekatewekali kati eri mu kyalo omukyala agira mu kannaiti nga katangaala obumanyi buno munayita obutangaala kati omwami amanya bumanya nti emwalula esiridde ajja bw'ati ng'omwami atudde mu ddiiro tayita nawo ayimirira ku mulyango gw'ekisenge n'amubuuza onaalya ekyeggulo oba osooka kunaaba ekiyinza obeera so bayige okubanga basetinga abantu baabwe omwami wo bulungi nnyo n'omuteeka tobeeraawo mbu nga bwe kyali bwe kiriba emirembe n'emirembe mbunze omwami wange kasitajja mmanya kino kyayagala gwe sooka naawe ofune kyatannaba kwagala olabe bwe kiyinza obeera naye nga toyanza nnyo basenga tukyabafuna emirundi mingi lwakuba gye mubeera wala mpozi twogedde nnyo ku bakulu ne tuleka abaana abato naye nga n'abato tubakolako akazigo k'abato we kali akazigo kaakano bakayita sumi habojeri kakola ku baana bato abalina ebiguuna nkwennaku ezo 3 ebiguuna biba bigenze ebiyobyo tayiri mabwa sikindi zizo zonna ezikwatagana ku mwana wano oba ozivumudde abaana abatagirira sikini ensiiwuufu sinabiki omwana wange tanaaba ddagala muno mulimu ekyogero ky'abaana kyonna kye bamunaaza wali nga yakagwa muno mwekiri bwe tusobola kugenda n'ogera mwana wo ddagala jangu ofune kano akazigo ka sumi kalimu ebirungi bingi eri omwana wo then ate n'abaami nabo tetubogeddeeko naye ng'ekisumuzo gyekiri abaami abatabalaako twabakoowa otyo era ebyo byebimu ku byendesa abakyala abali eyo n'ayagala awusibooyi senga eddagala eryo eri abasajja mbadde njagala mbeera ambasadda waalyo tumale ogezesa ku maanyi ga mugongo lwaki tuyagala maanyi ga mugongo ng'omanyi nti gwe lwaki toyegezesizaako bampaana
ate yagamba tebamuwaana nebaana kozi ng'ogamba nyongereko sitabukira abaana b'abaandi tosobola batabukira oyo yini gobeera nga yate kati nga kisuseewo neka switi nkawulira ate nammwe mwina okwekolako mbadde neerabidde abasajja mulimu omusajja omuntu gagamba oyo tadde ekituufu nemubeera muli n'agamba njagala mbeerenga naye buli lunaku nga yaddamu n'okwenoonyeza okusooka gwamuyigga yokka okuddako n'akonoona ate obukodyo mwe mukopye bwa tv kola obubwongo omuntu weeyize ekintu olaba wakibawo nga kinyuma okitegeera omwana taddamu salinkiriza oba omuyinaawo singa wabaddeyo abadde abuuza pooling oil ono ne tightening oil tabalagala anti abaana batya kubalagalwa kati omuntu nga apuulinga naddala nga agenze mu nsonga zino ez'abakyala yeegaseeko n'abaami abawera osooka n'ofuna omwetango gwo n'oguyengera mu bbaafu n'onaaba bulungi nnyo bw'omala okunaaba mu kifo ekyo kyennyini nga weesiimulayo bulungi ng'otandika okukozesa pooling oil. Omwetango gutuyamba ki? Gukuyambako okugonza ewantu eyo gundi omubiri guno gukola ki negwanguwa n'otalumizibwa nnyo. Okay, kirungi nnyo. Kozi tightening ono bw'omukozesa ng'olinayo lukandida olubwabwabwa ajja kukubalagala kubanga byakolako. Abajjanjaba abagenze mu biwundu ajja kubalagala yawulira akubalagalayo okomanya obubwabwabwa infection. Tewaddagadda lya infection ngeze ddabira muntu byandyetaaze gyebiri naye oli ayinza okugamba nti senga sina sente ezo bikoze bitya naye lemabega nali mbagambyeko ng'oyagala eri amangu mangu ng'owulira so okuddira katungulu ky'omwoyo n'omukubamu obutuli bulungi nnyo oddira akabisi katungulu galiki akasigo kanyini ng'owulira nti kabisi n'okakubamu obutulituli neweesaayo naye ng'ogenda kwebaka era ogenda okyanga we wakatadde weekali tekavaawo tekabulira yeeri kati kakola kati anti kaba kasikayo infection era we kakubalagala ng'omanya obadde ogirina kasikayo obukyafu n'amazzi omanyi bagamba abakyala balina amazzi agalinga amata ago tegaba nakyo kati kabijjamu ebivaamu ebyo byonna ayagala eddagala omuntu abatawunya nga bayindi anti kati eddagala ekituufu kiri nti eddagala lye batuwa mu malwaliro likolebwa mu bibala bye kati gwe tomanyi naye nga bw'oba onoonyereza nnyo n'okola lisaaki emiti gyegiri nga bagikolamu ki ddagala so omuntu ayinza obeera n'agamba nze nnumizibwa mu nseke senga kino ekikola bwe kiti okwegamba mulimu obusongasonga obw'abakyala nga bwetaaga ddagala lyakunywa atereere okuba bukuba essimu tuba tusobola oddi kufumbira gwayagala ekyogero kyennyini ekyokunoga ng'ovudde ku kiri mu kizigo noga nti senga mumanyi nze yagala kyogero kyennyini nkole ki nkirabeko nakyo tuba tusobola okikufunira abaagala okukola emirimu njagala genda bweru tukugamba nti bw'ogenda ebweru okukola manya nti ngenze mu bufumbo osuubira omusajja ajja kumbiibiita n'otuukayo ne bikola ki nebigaso bw'owulira oli ng'akaaba alina ensonga ze ngaki ng'omuntu so ennaku zino naye abaagala abaana okugenda Dubai waliyo woteeri eyagala bawaita ne bawaitress ba housemaid nabo batambula so tobeera eyo n'ogamba nze naddeyo abyakoma era nze sikyayinza kuva wano nedda tugenda kuwa ekyogero ng'omuddo gwe tunoze ogumanyi yadde tujja kugamba linnya awo tubanga tukwadde ekikolo naki nedaga naye tujja kunoga ng'olaba tunoze eki muddo wayitewo ewiiki 3 olabe nti tebankubiranga ku kasimu naye kati bakola ki bankubira so teweekotogera kirungi nnyo kirungi ddala awo wennyini nnyini obadde oyogera ku bagenda ebweru naye tukireke kijja kuba kya mulundi mulala so akadagala k'abaami kagulwa mekako akadagala k'abaami kisinziira oli ayinza okujja nga ye ate munafu nnyo oli ayinza okujja nga yeeyongezaamu kati kisinziira ekibadde kyo ekikola ki wekiri kati tugeze ku bano nga abadde asambayo oluutu emu nebimutama nga takyayagala oyo doozi ye ejja kuba ya $5,000 gyokka ate oli nga alwawo okupiikinga
ni wabanga yafunye ekyengere ekyakola awo kisinziira ng'apikinga naye ng'alwawo ofuna senga summa n'omwepikira nga yetakwepikira ne mutuuka mu kisaawe n'ogalangatana kuno senga summa nga yakutunuulira buki weebale weefeeko ndowooza tebikola kati oyo ne bw'oba opiikinga otya wabula waliyo oli nga naturale senga kyakola ki naye ojja kugaana opiikinga lwa muntu gw'okola ki gw'oli naye nga yakulemesezza ojja va eno ng'empale eyagala kwabika otuuke wali ng'omuntu awunyoga oli akulemereko munnange nno ng'omutima gukoze so twagalira ddala oyo ng'owulira nze neemanyi bbanga lyonna buli gwe ngendako sikola ki muntu wange mwagala naye sipiikinga then waliwo bano nga naddala abakyala nga bambi wabeera olusi ku muzigo oba wabeera wa mwami we tayagala like nga ogamba eddagala lino tiritagakola ng'omwami alaba tulina engeri gye tuggwamu amaanyi otegeera ogaba omuntu gwendiko yeeyiya bweyiiya mbadde manyi oligino ttaaca ate ndaba eki ogenze n'otugamba nti walaba akadagala kali ng'omukyala amaze kugenda kati nawe omukyala kikkakatako kakweketa kakolaki mbadde nkugira ekibuzo kyange nti oli ayinza okubeera eyo nga waali oba wafunda oba mizigo oba waali wa mwami we tayagala omwami we amanye ng'alina ebizibu bino wammanga olusi avaamu amazzi aba agawonya oba gaagalinga amata agatali malungi oba nga lastika yaleegulukuka ate nga yeetaga pooling ate yeetaga sweetness nga alinamu ne infection ezo olusi nga zimumazeeko ebbanga ng'ayagala kujja aveeyo ng'awonya kisooka kitwala bbanga ki era obakolako obakolerako wa gye baba bakusanga kati omuntu ng'alina ekizibu ekyo nga taagala mwami we aleme beerako kyategeera asobola okujja gye tusangibwa tusangibwa Nakabugo Sentema Road eyo gyewa Sentema Road lyekkubo eriva ku nozani y'emasanafu n'okwata eri ebbira kati bw'ova ku nozani n'ogenda bbira kireka then n'ogenda Nakabugo eyo gye tusangibwa Sentema lyeryo ng'ovudde Ntinda edda anti bw'oyogera kireka mba mpulira nga ddala ova eno mu Ntinda booti nedda waliwo kireka ono omulala kireka ow'ebbira simumanyi oyo obadde oli kuwe bweyogerere nedda ono kireka ova masanafu ku nozani n'okwata ekkubo erigenda ebbira era bw'osimba Bbira Road genda bugenzi straight obaako wokola ki wookyama era katawuni kali oba kayita Nakabugo kati bwe tonatuukamu katawuni Nakabugo ng'onootera otuukawo awo waliwo ofiisi yaffe olwo oluguudo si lwe lugenda eyo mu Nankuwaddeyo weruta era Nankuwadde lugenda ne luyunga ku Watiso eyo Lukwanga okay ezo ziba ssente mmeka z'abalina okutambula nazo okutambula okuva mu kibuga yonna gy'abaava gweze weetaaga ng'oggyeko transport we nga nzigyeko transport we omuntu ajja ne tuteesa si buli muntu nti naagenda okujja benkanankana buli muntu abeera waaki wanjawulo so g'ojjira mu mbeera y'omwokoze ki mujjidde ne tulaba ekyokukolera alright tweyanza nnyo tweyanzeke naye bubaka obusembayo oba abaagalana oba abawala abalina ebizibu bityo kati nze obubaka obusembayo bwe nandigambye nti ebiseera ebisinga omanyi sabasaba nteekayo ne banziriza backfire naye kyonna kyekiri ntiyotereza ensi kubanga ffe bamaama ffe banakazadde b'eggwanga kati olusi kye tuba n'abaana baffe kye bakola ki kikwasa ennaku omukyalo okera ku makya bakwanjule omwezi gumu okole ki oddukeyo gwe kenyini ekitibwa kiba kikuweddeko ne famireyo era tuba twebuuza ono ddala kiki kimugjeyo kati abannaku zino bakulembeza ssente naye saagala ssente ebeera ensonga mu relationship yammwe nti omwami we aba talina tukulembeze laavu nyinza okuba n'obukadde 10 nga simanyi kyabukozesa omwami najja naŋŋamba nti ku bukadde 10 Jakoobo jangu okole bwoti na bwoti naye awo nga tukwatagana ate nga mmulaze nti ssente nki nzirina kati bwe naaba sizimulaze ojja kugula empewo
bakugize poloti ate batulaga nti wagula ki mpewo oluso jabira nazo jenga ko mpolampola ja kwewunzika nga sente ziweddewo tolina kyokoze kyozikozeemu oluso jabira nazo zizibire nze omwami owange talaba kikumi kyange omanyi n'ababbi balina emikisa ozunge nazo oli asituleka ki akatwale tubeere bamazima mu relationship bw'oba omuntu tomwesiga bw'oba tomwagala tomala budde bo balowooza bamala budde bw'abasajja budde bwo bw'okola ki bw'omala ofumbira omusajja nga alina emyaka 35 nga gw'olina 18 oba 2 n'okaddiwa ng'akyaliwo kitegeeza ajja kuddamu awasa ow'emyaka gyo nga bwe yakuwasiza kati tulina okwebereramu ng'abakyala ate banaye guno omulembe abakyala kambagambe ntera nnyo kibagamba tukulembeza ssente naye mu ssente ofunamu singa wali ozifunamu lwaki toddira ssente zo n'ozifuula mwami kati weziba ssente zisobola kuwa musajja kitegeeza omuntu tagulika omuntu tasindika kakana kola ssente zo naye omwami wo muwe ekitiibwa ate forever nsiiba nti bagamba nti laavu tebagigula tebagiramuza ate tesingika omuntu ali mu laavu abeera n'emirembe agejja aba musanyufu naye kati oli talina mirembe bamukyaba bakamukyaba nga omuyita akubogula noga ati nze namukoze eki so abakyala mwena gye muli omukazi anyuma ddya oya mukyala gundi naye ne bonobeera ne ssente ezenkana zitya nga tolina musajja ojja kusigala oli malaaya naye erinnya gwe agenda olyekazaako so sife nze sigadde ndisenga Frida Yasini mwebale tuwuliriza toyanziza obudde bwammwe maanyi ga mugongo tukweyanziza siniya toyanziza otutukyaza amina si kyangu tukyabakyaza nnyo era kyo si kyangu kubanga tuli ka distance fenna engeri distance gyeriwo nti mpanvu twebaza nnyo otutukyaza na byonna obudde bwo bambi weebale nnyo tujja kudda era mubeerewo nga mukimanyi nti saawa yonna tuleeta naye ebyaffe tetunyumya nga tulina kye twagala okuva gye muli wabula tunyumya oba tubagamba muyige okuyamba nga ne bw'onoobeera mu nsi ki ojja sobola okubeera n'omwami wo bagaye nti oyo yamuloga omukazi eddagala lyawo omusajja aliri lyamuwunza naye nga gw'otegedde butegeezi mwami wo kyakola ki kyayagala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tuyanzanyi senga sibula senga Frida kyatabagambye nti omukyala yenna ayagalwa alina okubeera nga ayongera ku bbaawe ng'alina obwongo obuyiiya so si kubeera oli waifu matiriyo tolina nkulaakulana gy'oleeta akawula olingiriza kimu ssente z'akameezi mbadde manye si bwe kibeera omukyala yenna olina okubeera nga omuntu akasowaani tekalimu kagulo okateekewo tekizira weebale kubawo nyawo kagulo okateekewo omwami yeerabidde okuleeta sukaali oba olinamu 3 kwata ogulekera sukaali ajja kwebaza era ajja nakwagala nnyo agabe mukyala wange ono mukimutetenkanya saabakyala abali omuyige nnyo okutetenkanya ekyo nakyo kireetera omwami w'okwagala nekimukuumirako naye gwe nga tokimanyi abalala bagamba oyo yabikola yeegula bweguzi ku mwami akaddi yali biki nedda gwe tomanyi nti awo wennyini nnyini weewali eggumba so abakyala mulabeewo nnyo ebintu binene tubibagamba muyinza olowooza twagala just kwerabisa bwerabisa naye si tetwagala bino mulina okubikola mmwe ng'abakyala ensonga y'amaka kikulu nnyo tulina okugatwala nga kikulu saabakyala mugateekemu ekitiibwa wamu n'abaami so bwe toyanza otukyaza n'omwami ali ku kamera tukwebazizza nnyo nze senga Mabirizi Sumaiya nsangibwa Nakabugo bbira gy'otusanga enamba y'essimu eya Airtel eri 0704 737 737 14 0704 737114 yeya Airtel ojja kuba oyogera nange direct nsonga ki ez'emmaka ezikutawaanya noonyaako tujja kuba nga twogera senga Frida bawe namba yo enamba munansenya naye enamba yange y'essimu eya Airtel 07 08 56 12 54 ate ya MTN eri 0786 27 15 04 oba osobola okufuna kyonna ogenda kwanjula tolina kyomanyi omusajja yangobe wako omusajja ayagala kino tukubire
tujja kutereeza kuba naffe siifa abasinga naye ate tulina kyetukola kyetumanyi tukusingako abantu. Mabirizi products omuntu bwagenda ku Facebook akufuna bwagenda ku Facebook ateekamu Senga Mabirizi fans page anfuna bulungi. Bwogenda ku Instagram era oteekamu Mabirizi Products Limited nayo gyendi ebizigo bibyo gyebiri eddagala byonna gyebiri abagala okusuubula byonna tubikolako. Kano bakayise Lucky Beauty Jelly kajjamu embalabe kajjamu scars z'enkovu kajjamu namusuna endwadde z'ensusu zonna kakolera ddala ate era kakuuma olususuzo nga luli nga bwe lwazaalibwa mu bulungi bwalwo. Kalungi nnyo. Kagula meka akazigo ako Lucky Beauty Jelly kagula 12,000 very cheap money. Kano k'abaana bato balina abaana nga alina ebiguuna endwadde z'ensusu era still kakola ku baana bakata Sumi Herbal Jelly best skin care for babies. Kano kakalimu bakakola mu bintu bingi nnyo muli olive oil kugamba kasiga ku mwana olusu ne lugondagonda nga we luwona ate omwana tawunya kisu abawunya akawoowo akatuufu akasanidde ate bizigo bino tebisiiwa kuba ku bizigo byosiga omwana ne bimufukira ekizibu bino bimujjanjaba bulungi ate bimunyiriza babiyise Sumi Herbal Jelly bizigo by'abaana kagula meka kano kagula 10,000 naye nga nako 2 nako wekali waneeno. Alright. Webale nnyo ayogedde nti olina n'akabasajja oba package yo. Package y'abasajja akabasajja gye kali kayitibwa kisumuluzo. Alright. Awo we tujidde ku pooling original ate nga bucket pooling oil kalimu fresh spearmint ne peppermint kakola bulungi nnyo bw'okakozesa ku pooling tekakubalagala ate towunya kisu. Osegedde nawe muli owuliranga mu butuufu oli okay kibanganga wonabeera nga otugenze mu nsonga nga tolina pad naye bw'ofuna pad oba nnomo otambula ne mu bantu ng'okajjala. So nakano bwe kato bwe kabeera waliwo ne kano kabaita tightening oba elastic yo yalebera nga mu butuufu ddala yaleegulukuka ng'omwami tokyamuwulirirako ddala webale nga naye mu butuufu takyakuwulira abanga aganyise mu kiddiba funa kano bakakola mu sunflower ate nga bakaita tightening oil kakola bulungi nnyo kali simple ate kali clean. So mubyekwate nnyo ziro zonna Suma Mabirizi products zikola bulungi nnyo ekikyenkakasa. Njagala okufuna omulundi lunanizemu osisinkana nfune ku kaabasajja ako nja kukuba nkubuulira ebinaba bivudde mu kulonda. Newe mbanga si yenze mwenyini fe twagala gawo nze mwenyini ansa tujja gifuna kale no problem ate otijja kukola na bulungi nnyo nkuba akalango nga ekintu babuulira nti alo this is it kiri kikola. So thank you so much abala basakata vibes DJ Senior Bida Mixer manyinga mgo ku kamera tuwerabira okusubscribinga bolaba link eno gisharinge juwe banno balabe banyumirwe ebyokuyiga bya bingi nnyo tubeera tudda all the time mwebale nnyo bali ddala mukama bawo mukisa. Chao, chao.